Kano Ibrahim Abirigo mbako walwa municipality akubidwa amasaga musino omukumi wabadde andikira okutuuka makage Kirinya Bigo kawana mulisi wakiso abadde mmotoka y'ekika kya Kikere eyakyenvu n'omukumi we abeerabiddeko naaga bategeeza nti abasabiriga babadde batambulira ku pikipiki nga bakubye amasasi agasoose okukanga abantu emmotoka neva ku luguudo n'etomerwa omuti. Omusajja waffe bamukubye amasasi tubadde wali eri waggulu tugenza okuwulira ku muzikiti ng'amasasi gakolaki zibadde bbiri nga kuliko babiri ne bakuba amasasi waliwayo amasasi mu bbanga ne tugwa ffenna wansi tugenza boda bayisewo ne bakkirira eri emmanga kati tugenza okujjano nga bagamba abiriga gwe base ntuuse ng'abantu bakubiddwa amasasi naye nga tewali poliisi nga buli DPC wa poliisi yenna gwe nkubira teri akwata ssimu. Labye nnyo n'omusajja waffe Abiriga abadde musajja mulungi nnyo nga tumwagala nnyo. Allah musasire bawentukidde era nga ne indicator mutebeeza abantu bameka bafiirire mu bakubye amasasi ani nani ekidiye kubba emmotoka y'emipiira era nga mu kutomera omuti ogwaffe ne yinonise mu maaso wetutukiddeyo ng'abantu okuli abenga n'emikwano ng'abali mu maziga nga banenya poliisi olw'obutaba bw'obukuumi mu kitundu kyabwe. Security kuba kati kino olaba abanene babatta kati ate olwoffe Poliisi amagye ne military baze mu kifo kino okunoonyereza egobyewo abantu ate baliranye emmotoka. It is true. It is very tragic. I confirm the death of Honorable Ibrahim Abiriga today. Ebyokwenda binywezeddwa ku ddwaliro kule Mulago neggwanika nga kalibaleko ebiduka kamanyi ku luguudo oludda eggolo. Abiriga afiiridde ku myaka 62 nga yazaalibwa nga 6 omwezi gw'okutaano omwaka 1956. Ono yeegasse ku bantu abamanyi abazze battibwa mu ngeri y'emu. Eyasembebwa okuttibwa mu kikolwa bwe kiti yali omugizi wa poliisi Arnold Felix Kaweesi, omukumi we Kenneth Erawo ne Dereva Godfrey Wambwa nga 17 omwezi ogwokusatu omwaka oguwedde. Omulala yali amyuka ssaabu wa gavumenti Giwani Kagezi yattibwa mu bitundu eby'entinda. Omulala Meja Muhammad Kiguno n'omukumi wabattibwa nga 26 omwezi gw'Okumi omwaka 2016. Mu kwogera kiri eggwanga ku lunaku olwokusatu Pulezidenti Museveni yategeezezza nti abenyigira mu bikolwa bino balina akakwate ku bayeekera ba ADF. Regarding the killings of Joan Kagezi, the Muslim sheikhs, IGP Kaweesi and Meja Kigundu, 90 persons have been arrested and are now facing trial, and those not yet arrested are still being hunted. The ADF criminals in the Congo will answer for the killings of our people, even when they are hiding in Congo. Godfrey Katongole, Robert Musanji ni yaje Samuel bakusakidde guli ino Lwabukedde TV.